ومن فضائل الصوم أي مكبرون جبري مكسيبا أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة okusiiba kuneeno ekisiibo kineeno kigenda wolereza nnyini kyo kunaku lwaki lw'enkomerero bannanga ani atayagala muwolereza ani atayagala olaba ogenda bugenzi ku ofiisi ya muntu n'ogamba ani ayinza okunjogererayo eri omusajja oyo kuno ku duniya fakaifa al akhira embeera eri egenda okubeera enki enzibu egenda okubeera enzibu ekisiibo kineeno kigenda kuwolereza فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي قام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة okusiiba kuno ne Qur'an gye wasomanga ebintu bibiri bigenda kuwolereza nnyini byo ku lunaku lwaki lw'enkomerero yaqulu siyam okusiiba kugenda gamba ay ya rabbi ay allah omulezi wange manaatuhu taama omuddu oyo namulemesa okulya emmere ye washahwa n'ebyobwagazi bye nabimulemesa allah fashaffi'ni fiihi allah nzikiriza mpoleza omuddu oyo omusonyiwe omute omuwejjana neki ekigenda okukola ki okuwolereza kisiibo kyo nawe kibaganda bange okusiiba kuno okwa Ramadan kulina ebirungi biyitirivu nnyo bingi nnyo nnyo nnyo. Ramadan gwe tugenda okuyingira gwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tutusaayo mulimu ibaada ez'enjawulo mu mwezi ogwo. Mu ibaada ezo mulimu nga situnagenda mu ibaada waliwo obukwakulizo buli butaano ng'obukwakulizo obwo bw'obanga obulina kiba kikkakatako okubeera ng'osiiba omwezi ogwaki ogwa Ramadan. Buli bumeka? Buli butaano. Singa bukutuukirirako omwezi guno ogwa Ramadan gwe okumaze okukola ki akasookera ddala al islaamu obuki obusiraamu fala yajibu sawmu ala alkafir wala yasihu minhu. Okusiiba teekakata ku muntu atali musiraamu ne bwasiiba asiibira ki bwereere ne bwasiiba asiibira ki ebyogamba nti kankusiibireko ebyedda tebikola ki tebikola. Ekyokubiri at-taklif, omuntu anaasiiba ateekeddwa kubanga mukulu ate nga akola ki nga ategeera. Ekitegeeza fala yajibu sawm ala sabiy, okusiiba teekakata ku mwana muki naye bwasiiba kubeera kuki kutuufu. Era tukubirizibwa abaana abato okubeera nga nuraghibuhum tubaagaliza okukola ki ne bwasiibako emisana n'ogamba nja kuwayo ekirabo bw'oloomalako olwairo nja kuwa nusu 100 mathalan oba 10 mmeka 2,000. Omwana ono akule ng'amanyi ategedde ibada y'okukola ki y'okusiiba. Akookusatu alqudratu ala sawm, omuntu okuba nga alina obusobozi okukola ki okusiiba. Teekakata ku namukadde nga tasobola kusiiba oba omulwadde nti anaasiiba ateekeddwa okuba nga alina obuki. Omukadde nga takyasobola taakatwa kusiiba. Omuntu omulwadde takola ki. Abalwadde bamiteeka emeka? 2. Bamiteeka emeka? Waliwo omuntu ng'alina obulwadde naye ng'obulwadde obwo yurja buruhu, busuubirwa okuwona, busuubirwa okukola ki oyo alye. Ramadani bw'eneggwa ajja kukola ki ajja kuliwa. Ne wabeerawo omuntu alina obulwadde nga tebusuubirwa kuwona nga ki nga kansa
n'obulwadde nga tebusuubirwa kukola ki tebusuubirwa kukola ki oyo ye takola ki ye si waakuliwa ye waaba ye buli lunaku akola atya aliisa mbuliisa ki miskiini kyekiringa n'omukadde balina namula yemu era abo ng'omukadde oyo takyasobola kukola ki kusiiba abo bo buli lunaku baliisa miskiini atya miskiini omu kitubaddeko nti akozeho kusatu nti omuntu ono ateekeddwa okuba nga akoze atya ateekeddwa okuba nga alina obusobozi obusiiba si mulwadde ate si mukulu mu myaka nti takyasobola kukola ki akookuna al iqaama omuntu okubeera nga si mutambuze si muki omuntu ali mu safaari taakatibwako kukola ki kusiiba naye bwasiba kusiba kubeera kuki akookutaano kaabakyala ataharatu min alhaidu wannifaasi omukyala ateekeddwa okuba nga mutukuvu nga tali mu nsonga ze ate nga si nakawere kaakati waliwo enkola ennaku zino gye bakola abakyala abo nga bamira amakerenda qabula dukhuli ramadan sunna genda muki mu ramadan nga amakerenda awo gajja balemesa ogenda mu nsonga zaabwe muki nga yagala sibe ramadan yonna agikola atya dokita gyegali amakerenda ako gyegali naye ekigambo ekituufu si kirungi kukozesa amakerenda ago kubanga tadurru lbadan gakosa muki imma ajilan au ajila gayinza okukikosa mu bwangu wano oba gye bujja mu maki maaso kati si aibu si kamogo allah banga aleese gumiikiriza ojja kubeera nga okola ki ojja kubeera nga oliwo nga ramadani akoze atya nga ramadani awe